Mulabi wa 3ABN TV tukwanirizaako nnyo nate mu program Amaka. Era program Amaka eno eragibwa ku 3ABN TV. Producer ye Avento Media. Eragibwa buli Saturday sawa 3 ez'ekiro. Neddibwamu buli Wednesday sawa 10 ez'olweggulo. Jagaliza omuntu omulala kubanga mubeeramu ebyokuyiga naddala ebikwatagana n'amaka. Tukyali ku mulamwa ogw'enkuza ey'abaana. Naye era nga luli omulamwa guno tuli ku nkuza abaana balina special needs. Osobola waliwo osogamba special needs oba abaana baliko obulemu ku mubiri oba ku bwongo. Oba tukuza tutya abaana abo abalina special needs oba kuza otya abaana abalina obulemu ku bwongo oba ku mubiri. Abaana bano balimu omugaso mungi mu nsi eno. Kyova olaba guno omulamwa guli dedicated okuyamba gwe omuzadde amulina oba omukuza amulina oba oli muliraana oba olina muganda ogw'omanyi ng'alina omwana bw'atyo. Baleme kubasibira mu mayumba naye baba exposing ku bintu ebirimu omugaso. Neera sikoze zekka nze Evelyn Lufaafa ndi mukyala mufumbo era nange ndi muzadde. Abaana bange nsobola bayita nti ba late teens bakuze, so nange ne experience mu by'abaana. Naye n'ekirala professionally ndi professional counselor. Nkolera mu bayizi naye nkola n'ebikwatagana n'obufumbo, marriage and family therapist. Ate nkoze ne mukwano gwange ono Grace Bisheko. Grace Bisheko njagala nnyo n'abagamba emirimu gy'akola kubanga nze ginsanyusa. Kugamba emirimu gy'akola buli wabeera asobola okugikolerawo. Tegiri station. Professional housewife. Ate nga ndoza Grace tujja kuyita mulamwana oyogere ku being a professional housewife. Yes. Kwegamba nga you're housewife but you're happy. Yes. Life is moving on. Kuba nakyo kikulu abantu ekyo balowooza nti no kubeera ne office job. If I don't have an office job sijja kukola nviiri. Naye Grace is a professional housewife but looking very good. Yes. So abantu babuuzeeko babuulire n'ekyokola. Nange nsanyusa okubalaba nga bwagambye ndi professional housewife. Yes. But that doesn't mean I'm totally domestic. Exactly. Yes. Kiba kitegeeza nti era nkolera ewaka n'ennima. Yes. Nina kampani yange Grace Enterprises Limited. Ate nga n'okulima okwo we have an NGO. Nayo yaffe. Okay. To promote so muyigiriza n'okuyigiriza. Yes. I'm a professional housewife. Ate nga nsoma ne theology ebugema. Ate nga nkola ne marriage counseling. So you can see okola emirimu mingi Grace. So oli bw'alaba professional housewife ayinza okuluza otuula eka n'ofumba emmere naye nga ewaka okolerayo ssente. Esente emmotoka ozikoleramu ate okuyiga n'ebyomwoyo ate n'obufumbo abantu obayamba. So that's a good one. Ka tusabe tutandike programu eno. Nja tusabire. Katonda waffe omulungi webale n'olwaleero okutuyita okujja mu maaso g'okuweereza. Leka obuweereza buno bubeere bwa mukisa eri abo abatuwuliriza n'abatulaba. Busobole okubeerako ettoffaali lye bongerako ku ggwanga lyaffe ne ku bantu baffe. Bulokoleyo omwoyo ne gunaaba gumu gwokka. Bwetyo tukwegayidde okutya mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo Grace. Grace tutandikidde awo waka w'obadde otandikidde tusobola okugyawo omulamwa munene nnyo. How you can be self-employed and happy. Ate ng'okola ebintu ebirina omugaso mu community yo gy'obeeramu ne mu ggwanga nga Uganda. So newankubadde nga tubadde twogerako ekyo era tugenda kuddayo ku mulamwa gwaffe ogw'okuza abaana oba omwana aliko obulemu ku bwongo oba ku mubiri. Nja kuddamu nti bwe twogera ku bulemu njagala omuzadde obeere wide. Kwegamba toggalira ku mwana physical disability yokka kubanga waliwo ne mental disabilities zikwatagana n'ebyokusoma
kwegamba obwongo obuta progressinga nnyo ng'abaana abalala ogenda okulaba ng'ono ye ebibi abitwala mpola omwana ayinza okubeera ng'ali acamuka nnyo tubyogeddeko ng'alina ADHD acamuka nnyo ate obwo buli common nnyo naye ng'ebintu ebimu bye twogeddeko ebibuleeta tubyogeddeko wano mu program netugamba okuviira ddala management right from inception kwegamba management awaka n'ebirala twogedde ku buno bwa autism obuli so common ebiro bino ebirumu someone an expert in autism aliyigiriza abantu kituufu cause eriki nengera still wadde ebimu biri medical biri genetic naye tusobola okukola ffe kye tusobola okukola right kubanga wadde nga ebimu biri beyond us naye naffe tulina kye tusobola okukolako ng'abazadde nga bw'oyogedde naye Grace twogedde nogamba nti yes kati omwana ono mulina mukama amubawadde kabeere nnoomu baleme kubeera babiri oba basatu kubanga waliwo family gy'osanga nga bali more than one. I think that can be very hard. It's okay that abaana bano bali too expensive kubanga ebintu byabwe si bya bulijjo. So but on top of that gwe nga alabirira omwana olina nayo by'oyitamu oba mwe nga abazadde mulina bye muyitamu ate nga mulina okusigala nga muli bafumbo ate nga muli basanyufu ng'okyakola n'emirimu gye gya Graciela. So njagala twogere ku coping mechanisms. What can people do okupinga n'ebintu bino? Kaakati embeera bw'ebeerawo bw'etyo buli omu alina engeri gy'agikwasaganya. Exactly. Kubanga Katonda yatutonda mulimu abantu ng'amaziga gaabwe atandika n'okaaba nga tannategeera kimukaabye. Oba kitegeedde? Ng'amaziga gali kungulu wadde. Nga gali kungulu awo. Naye ate nze bannange ngera neebaza Mukama ayagange yagakwekawala. Kwegamba gali eri munda. Yes. Kubanga I've never cried. You're for real, Grace. Never. Even on the first time, like never. Not you even get with to God. see. Not even when I'm with my God. Watch the Wow. Atenga. Munange ye. Ekintu kitono kimutiisa. Yes. Bananko omwana ayinza okukubira amasimu ng'emirundi. Omwana mukebeddeko. Tufamire tusabe. Nedda naawe you know kubanga ye tasobola kusettlinga until. Era oluusi bambi omwana bwe yabulanga nga manyi alina missions ezaakwa kubanga for him his community worker. Yes. Ngambanya kakati ali mu field sijja mubuulira. Nensirika nakulanga mu biri. Nengamba waaye kansirike. Aleme ate kola kubanga ayinza kubanga wali omanyi nti munnange reaction ye eri bweti. So noyagala sometimes protecting. Yes. To protect his heart. You know, coping mechanism nayo. Era netunyumya bulungi. Everything is okay. Naye nga nze mmanyi waliwo ekitakoze eki. Kitali bulungi. Kyova nti nze nalenga sibuulira ono n'oli. Apart from abantu bange be nalinga mmanyi nti banyambako mu kunoonya omwana. Abalinga banyambako to support me. Kubanga bala ojja bakubira birange ku radio. Ate nga nze bisiru by'omuntu bya bunju manyi nti olenge jo sirumbe ate simbaga it's not a public thing. Yes. Biba bya family. So nga nzikakkana n'engamba Mukama take charge. Nange oluusi mmanya n'engamba kaakati kamukubire mugambe oli ludda waye nakunyuma manyi ndi wano naye muddaddi you know. Awo nga ndokamwa neno omwana atubuzeeko. Even the tone, but even the tone alone, no omwana kati sibile byaba naye goliwa okimanyi omwana abuze. You even prepare the person ogamba omwana nabuze yatubuzeeko yabuze saameka kumbe nakumeka. Yes, that is very rare. Si kya bulijjo kubanga yenga omulaba ngera mugago ojja kulwala pressure ate bw'onoolwala pressure n'oyamba okyomwana. And you're being honest, by the way, kubanga bwe tudda mu lulimi lwa science, the pressure, the extreme alertness.
kati nalina omukyalo omukadde yabalabirira emyaka 13 mirambo. Yes. Naye nga kimuyisa bubi pressure nezinya nemunga gwenno gojja kufa ebitakwatako. Caretaker. Olumu n'emmotoka yamukoona. Oh dear. Yes, ngano. Naye Mukama kubanga abaala na attachment ku mwana oyo amukuzizza. Kati ate nali sikimanyi yakimbuulira luvannyuma. Bana namugamba nga gojja kufa ebitakwatako. Bimukwatako. Oyo omwana wa Mukama. Kati nga ye adduka kati yali asala ekkubo ndowooza bambi ng'emmotoka. Naye ate Mukama n'ayamba teyamulira. Era bamuyolawo bulungi ne bamuzza ebbali. N'atambula n'adda ewaka. Oba kitegedde. Kati bw'atuuka ewaka naga ngende wali bampeeyo eddagala teyambuulira. Kati yambuulira after some time. Kubanga lwolwo nabaggalira ng'omwana abuze ngenda omulaba adduka ayaga fuluma n'engalawe. Ne mbagamba atamala kulya tafuluma. Nga omwana abuze abantu kati bo bakirealize panikinga bafuna panic. Yes. Badduke. So gwengo nenge jochi regulating kati wanagenda olaba bonna baagala kudduka nga nsaali ku luggi n'ensiba unakwata ekisumuluzo kyange nembaga buli omu amalewo emmere ku sowaani. Grace olinayo akadagala ke wali omira ne kakukakanya because that is so unique. Yes. Dembe Mukama lyagaba eryo. Nze nasabanga even like for 6 hours ngandi ku mavivi nga musaba eki. Give me a peace of mind. I know the rest you will handle. Nebo mpedembe, I know. I'll go through it. Kakati, engeri munange gye yabanga bwatyo kati nze simupapirako kuno. Ekyokubiri, kati waliwo kye nali na kale nga obanga kyekwata nnyo, when I have a Bible study program, when I have a prayer meeting, omwana ngabula. Oh, really? Nene ngamba, ate nga abatamanyi. Naye kati nga ye season wabya nengamba nze Grace nga nina okusula mu kusaba ate abuze nga gwe ngenda okusaba ate nsigale wano nogenda ne weeyongerayo nogenda mu kusaba tugenda mu kusaba analigambe don't try it at home naye kyakukolera so waliwo nagenda ne tusaba bulungi era nga ngamba naye nga abantu sibabuulira kubanga nabo they'll panic. Exactly. Everyone will even say, Grace, and you're here. Yes. Okolachi, Grace olikuchi. So era bwe twasabanga bwatuukanga ku machaga last prayer nga magamba I have a special prayer request. Musajja wange simanyi gyali. Tumuteeke emikono gya Yesu. Wow. Oba kitegedde. Naye nga newuunya Mukama akomawo without a mosquito bite. You know, nga tebamukubye. Yes. Talina lubale ku mubiri. To safe places. Can you imagine? Naye saala ezo ziwali osaba kirabika zaali zikola. Mukama n'amubikako abeerawo naye Mukama n'amukweka eyo n'amubikako. Wow. So I saw the hand of God. Naye okwekweka Mukama n'omuwa ebibyo byonna ate n'okkiriza nti mbimuwadde. N'okkiriza nti bwe mbikwasiza ajja kubikwata. Asobola ate omwesiga. That's a huge one of the strongest. Yes, it is mine. Omulala asobola okujagala n'agitwala. Kubanga nze nga ndaba kati bwe ngenda n'enkubira maama wange agenda kola atya. Kwegamba ogenda kuraisinga. Nkubira taata wange agenda kola atya. Nkubira jjajja wange akola atya. Uyo magenda kwa mpanic abamu bajja kufuna pressure. Omwana yabadde atya tiririri you know. Abaddewa. Yes. Kati nga mbikubamu bagenda kumbuuza ebibuuzo bingi bajja kulowooza ndi mulagajjavu muli ne ngamba naye Mukama nzikakanya. Ate nga nze ekikulu ekyange oba saagala pitipatiizi bwe mbanga kyaganya omuntu okubeerawo n'akusaasira ennyo saagala muntu ansaasira. I always appreciate people kubanga manya bansabira era nze sinza nenya muntu nabadde n'ekizibu n'atajja I love it that way. Lwaki mmanyi eyo gyali essaala zasaba ze zikola okusinga olabanga mikwano gya Yobu bwe bajja musajja gwolabika wayo lwaki tokasinga Katonda alina ebiwundu ebimuluma ebimu birina physical ate byoyongera oteekamu omwonnyo n'oyiwako amazzi agookya so kakati nze oluusi kale si luusi kyekikula kyange kinkolera
era kikukoledde ate nga nina mikwano gyange abayise mu kizibu kyekimu n'ate nga bo they need a lot of comfort. I go and stay with them, we hug, we pray, I support them in every way. Naye ate nga nabo bamanyi nti oyo bw'aba n'ekizibu tomubuuza namubuuza omusabira. yes which works for me. And kikulu nnyo omuntu okubeera nga yeemanyi kwegamba okwezuula n'omanya nti nze bwenti bwendi bwensaba coming down kuba kyoyogeddeko Grace si kya bulijjo nti oyinza okubeera ne problem n'osirika after a day n'okuba essimu. Kati ate omwami wange bambi ye he needs a lot of comfort, a lot of kambuulireko kuono to be able to vent akakane. So tuli banjawulo. I would appreciate him naye era tulina boundaries zaffe mu bantu betubuulira ebyaffe kwegamba ng'omanya tubuulireko kuono tubuulireko kwaliwa kuono so si buli ki si buli muntu. Weewaawo Grace tugenda kuwumulamu katono era tukomewo coping mechanism ezo kyetaagayo okuziyiga. Omulabi wa 3ABN TV tovaawo. Tukwisayo nnyo mu kuwumulamu okwo mulabi waffe wa 3ABN TV okola kirungi nnyo okwekuumira ku TV eno kubanga tulina ebyokuyiga bingi era tukyali mu programu eno amaka nga tukyali ku mulamwa gw'okukuza abaana oba omwana ng'aliko obulemu ku mubiri oba ku bwongo. Specifically ndooza tugambye nti mu programu eno tutunuulidde nnyo eky'obwongo. Manyi nti obulala tusobola okwogera ku biri physical kuba nabyo birina engeri gye bikosaamu abaana n'ababalabirira. Grace obadde okyayogera ku ngeri muntu coping mu Luganda tukizze tutya ebyokwasaganyaamu embeera engeri gy'okwasaganyaamu embeera kwegamba neetakumira notako gamba lwaki nze we are hard pressed but not consumed. Paul ayogera ebigambo ebyo ate nga Paul ebintu bye yayitamu naye nga tetujja kugwawo. So ingeri kyendala kubanga nze nebyoyogeddeko zokka obwedda buli kyoyogeranga enviri zange zeyongerako okukula ngamba okay omuntu asobola okusaba n'asirika n'ekintu n'asooka menyini nasooka n'asetolinga then n'amala n'agambako omukwano gwe kuba omwami we kuba amanyi nti ye ajja kubeera ku alert ayinza okufuna pressure olwakino. So olina engeri gye wakwasaganyaamu nti gwe weekwasaganya ate ng'oyambako n'omwami we kubanga ng'omumanyi nti eno ajja kubeera reactivity ye kwegamba ya waggulu. Kakati engeri endala nze gye ntwala nga yali nkulu nnyo gyendi kwe kusooka okumanya omwana gwe nazaala ono omwana is special wanjawulo. Katonda ye yamuleeta mu nsi ng'ayina ekigendererwa ate eky'amaanyi ekyenjawulo. Ne mmanya nti omwana ono omulabe yagezaako okumulumbagana. Kitegedde omulabe ayita mu bintu bingi ne bweba nsiri kuluma oyo omulabe sitaani. Katonda teyazitonda kutuluma kutulwaza. Kituufu kuba Katonda atwagaliza birungi byokka. So kyonna ekikwata ku mwana ono omanya nti era ne ngamba nti omwana ono nina okuba ng'omuzadde nga ndi very kind nga nina ekisa kingi ng'ekya Katonda eri omwana ki ono. Manya nti ono mwana wa Katonda mwana wani wa Yesu. Kakati ze yamunteresa
kati nengamba kati nga bwe manya nti mwana wa Yesu nina mutreatinga nga mwana wani owa Yesu kakati nze buulirwe namulabanga ng'oba ndaba waliwo embeera kwegamba ng'olaba eringa emucyankalanyeko atandise okukyuka nga nze nina okukkakkana yes eyo nno nayo mbeera yakukwasaganya coping nze ekikula kyange mwe choleric oh so can imagine a choleric ng'alina omwana aliwa yes okitegedde kati bw'oba tosabye mukama kukuwa ekisa ekisingako osobola okutta omwana oyo it's true kubanga baba bagumu okitegedde so kati mukama yampa ekisa ekyo nti nga nsobola okukkakkana n'entunuulira ebintu nga mbiraba naye nga ninganga atakola ki atabiraba oluusi najja ng'omulaba ng'alina dimande kubanga oluusi bwavuddeyo okwogera ekintu nga akyogera mu ngeri nga olaba it's like a demanding way or I must get it naye nga olina okubeera ng'omuzadde ng'oli firm but also humble and gracious and kind mu bigambo by'okola ki by'okozesa ng'omuddamu oba okiraba kwegamba ate ng'amanya nti mami bw'ayogera ali firm ekigambo kye kyamumedi namuki namperusi kubanga oluusi abaana bano bwe baba nga balina obuzibu buli kyasaba n'owaayo buli kyasaba n'okola ki amala n'amanipulating nga system zizo nga oyo agenda kugamba nganye naye ajja kumala akimpe naye omubuulira n'omugamba kino no and let your no be no but with kindness. So in other words you're trying to say tighten a bit and loosen loosen kwegamba embeera zonna nno zikozesa ng'obalansinga olina okubeera nga kwegamba nga muli ate tomuleetera aggression mu mutima naye nga ne bw'oba ogambye nno he'll accept it with love you do it loving I think mami kyayogedde kituufu kuba agaana naye olulala ajja kumpa omukisa kakati ate ekirala kwe kufuna obudde n'omwana oyo yekka omanyi nga abazadde tulina abaana tugenze out ffenna oba okitegedde nfunayo obudde nga tuli babiri oya kagendako mu kifo kinti kifo bwe kiti nga tugenda tugula emmere yaffe aba nga tugirya ekyo kikulu nnyo nga tugenda oba nga tuwuga aba babiri nga tudda omwaddeko ka time kali special naye okumanya nti I'm really special kakati n'obeera naye n'omufuula mukwano gwo kwegamba ne mutambula olugendo olwo mutya bulungi naye ate tekitegeeza nti onegirekitinga abalala era njagaddeyo manye nti kaakati olinayo abalala you know ogenda tubwira ekyo nakolako nkoze ku baana bangi because nkola mu baana batono not very young but from 13 to 25 so omwana omu yaŋŋamba nti omanyi nakulanga manyi nti n'abazadde bange tebanjagala and I'm not speaking about a child nti no kuba ali mu mbeera mbi buli kyayagala bakimutuusaako naye ng'alina that self kwegamba defeating thoughts ezo ng'alina rejection spirit ng'agamba bazadde bange tebanjagala attention yonna ne mugamba mbulira so we tugenda mu family history kwe kungamba yalina munne ng'alina a mental health issue so buli kaseera they're going to hospital with that one sometimes I made myself sick nerwaza in fact yasaba nagamba nasaba mukama ndwale anemia nalekera okulya ebintu ebiyinza okumuzaamu omusaayi alwale bamulabirireko it's that bad so omwana ono nga talina kwagala kubanga amanyi teri amwagala naye nga lwakuba waliwo omwana mu maka eyalina chronic problem etagenda etali bulwadde bwa musujja nti wa 2 days olaba n'omusujja ffe twalwalanga abaana b'ennaku z'omunaye soda ali buli wamu fe okugulira soda nga n'akawo ka soda okamanyi ng'olwadde
awo bakuleetera soda era nzikuya sita wange yaddayo naye n'agera ne yeebaka n'atandika okukankana olwamuwa soda ne yeerabira gy'abadde mu buliri n'adduka n'agera n'azannya netegera nti oyo abadde soda. So Grace olugendo lwoyiseemu ng'omuntu manyi waliwo n'omuntu aluyitamu eyo naye ng'alina n'abaana abalala so tuyinza ate okukosa tuyinza okuba tujjanjaba ono ate ne tulwaza oli ate olwaza ono so okubalansinga omuntu akoze atya kakati bw'oba n'abaana abalala kale nze nalinawo omu naye kale ngaera mbeerako n'abalala bembeera nabo obatuuza n'obannyonnyola what is going on balina okumanya fuli balina okumanya n'otabakweka ne bamanya munnaabwe ne bamusabira ne babeera part of it ne babeera part of the journey era ne bamanya nti bwe kubaako oba alabye aggressive things bijja mukola bwe biti kati ate bakuyamba kubanga oluusi ne bwaleeta kasiddi nga si kalungi bakaleeta ne bakakweka bamanyi kino kiro si kirungi nekikuyambako nti nabo they are part of the journey naye n'ekirala nabo okufuna obudde bwabwe one on one nga bw'ofuna obwoli era naye olina okufuna obubwe esaala totegere perspective ye ku munne naye okumutegeera kubanga era ogenda n'olaba nga abazadde bw'asaba asabira omwana ogwo ow'ekizibu ate era singa ogenderera olaba abaana babe ebizibu bavaayo nnyo lwaki essaala z'obasabira nyingi kakati ate olina omala wiiki tokoze eki tomusabidde okitegedde emikisa gyonna nti ogigabye wamu so olina okubeera ng'osaba Mukama n'akuwa omwoyo w'amagezi n'omanya nti oli bwe mba namutwala out nono njagenda naye buli omu ng'ali yekka ate era bwe mumala mufuna family get together mwenna wamu okitegedde so you balancing buli omu mwaddeko time naawe nga mu mbeera ze nga bw'ali ate at the same time ne mukikola nga family erimu maama erimu taata kwegamba mu blendinga so that muleme kuleeta ate buzibu ku baana abalala oba omwana omulala kati ate perspective yo ng'omuzadde kyekyakugira ku bwongo time eyo okusookera ddala oba was there lonely journey ng'olaba otambula naye oli wekka ate nga kale nga nze nga I feel I must be alone oba kitegedde okumalako olugendo nga ngamba luno lwange si lwa muki si lwa muntu mulala kwegamba it is a very lonely journey kubanga toyina gwogenda kutuula onnyonnyola ebyoyitamu ate era nga tewandyagadde kola ki nina mikwano gyange twatambulanga for some good time together nga tugenda kacaayi every Monday evening bwe bityo we would take a long hike mu kibuga then after ne tugendako kacaayi naye nga sibabuulira byempitamu nga munywa akacaayi kammwe noddayo ng'oluusi omwana ne bw'aba yabuze ku olwo tekiŋŋaana agenda kacaayi kubanga kalinga at least that is the breaker of all things enjoy the moment kubanga kacaayi ako okanywa naye nga oba kakyaliwa nedda actually nga ngamba Mukama take charge sigenda kola gwa Yesu kubanga siri gwe Katonda gwe atonda omwana ono n'omuleeta n'omumpa nze mutereke gana amaka gange ayitawo kubo naye ate ng'akyaliwo nina omukwata wakola ogw'obuwanika a true steward nze namugamba Mukama kakati ngenza kacaayi kwegamba you're doing some me time nawe oleme kugwawo kubanga ekyo kyali kikuyamba on your health okimanyi nti abazadde abamu batabuse n'emitwe ne bamukonfininga n'ebutabika lwa mwana kakati otabuse oli butabika onooyamba otya omwana kati omwana yagenda oyamba gwe kakati nze ekintu kye nasaba Mukama give me peace of mind era nze omwami owange yatuuka ndowooza yakubirako nawe nagamba bantwale bamuleka assessment nina ne mukwano gwange Ruth that is my sister my right hand yes yangamba Grace bono ndaba no n'emmotoka nkutwala
kwanga tali sure you could be there are people who can be quiet yes nenga balwadde yes ngalumu agenda ku kigenda kuvaayo Burundi gumu kubanga ye buliro kyabangawo ng'aleka omulimo najja anoonya omwana nabe era nga tusookera munanga Grace kundaba n'emmotoka nkutwala kulabika ate nkulekayo kubanga it seems oli mulalu for sure yes naye nga nze muli nga ndi kwegamba omanyi okusaamukana nakuwa emirembe noba ng'oli giri Yesu gyagaba omanyi abantu batera okuweereza buvaasi obwo nti nsaba Mukama akuwa emirembe giri Yesu gyagaba gitalina there's a way in which in English they say peace that surpasses human understanding. For sure that is peace that surpasses human understanding. Kuba oli ajja kugamba no way you can't. Hey, there's a way your coping mechanism the strongest is eri Mukama. Kubanga nze wanatuukira nembuuza Mukama wano wampisa wotya egyo emyaka 8 nagiyitamu ntya waliwo abazadde baali babuliddwa omwana for over year. Yes. Ate omwana yange yabula nga tayogera. Omwana nga yabula cousin yali yababulako child yabula awaka yababulako nga tetayogera. Oh dear. A very beautiful. Mwana already alina disability. Nga alina disability already ate nabula. Bannange ne kireeta a lot of trauma ku family. So nali ngamba sabira naye nentuuka ne ngamba Mukama nze wampisaawo otya. Bawe kumanya abo bakole ki kwegamba nga nze ndaba sayina bizibu era nagamba nga abantu nze sina bizibu kubanga being that nze nagenda nga ebitabika nolaba abazadde byebayitamu ng'olaba ate owo ali better nagenda ku papa clinic wano Kamwokya Mulago most teenagers yes bannange nendaba abaana nengamba naye ffe tetulina bizibu. You see? We didn't have problems actually. And Mukama, we don't have problems. We have you. Those anaba balabanga bagamba. Kati bano baze kola ki. Omwana si yanyirira nga kinga now this child what is yes, we twagenda ku brain test omuzadde omuyambuuza gwatoonoonya ekiwa. Kwa mwana ow'omulamu. Oba kiraba. Yes. Namugamba sure, but I have to confirm. Yes. So that you do the right thing. So that I do the right thing. Yes. Nengolaba so many parents are troubled. And say, ekyo kyangumyanga nengamba I don't have issues, I don't have problems. Wow. Kubanga omwana yabula nga neyesaze ku. Yesaze ku. Ate nga abantu enaku zino nga bakoona. Nga abantu abakoona. And you're speaking about something ekyemyaka 8. 8 years. In those 8 years. So this was a long-term issue. Tekyali kya one time. Katumulemuko katono omulabi wa 3BN tovaawo Grace tugenda kuddeera tweyongere n'omulamu ogwo. Omulabi wa 3BN TV tukwaniriza era webala okwekumira ku TV eno. Tukyali ku mulamwa ogw'enkuza y'abaana abalina obulemu ku bwongo oba ku mubiri. Grace oyogedde umanyi your personal story eri so moving ate nga eri real as in you speak it the way it is. Bingi nze byenkuyigiddeko naye nsubira waliwo n'abalala bakuyigiddeko bingi naddala okwekweka Mukama kwegamba n'okitwala nga it's really that is what helped you so n'omuntu omulala asobola okuyigirako naye ate ekintu ekyokwesaasira omuntu anagamba lwaki nze oba why me Mukama kati kambuuze lwaki siggwe era okyagalizaani oba okitegedde kakati ffe embeera eyo bwe yajja twatuuka nga ne Mukama
lwaki era nabuuza omwami lwaki kizze n'aŋŋamba tobeeranga bano balwaki nze kati okyagalizaani oba okitegedde nentuuka nenkimanya sina gwe nkikola ki gwe nkyagaliza ekyokubiri kye natunuulira it is an opportunity to grow bino ebintu mukama byatuleetera aba ayagala tukule kubanga nze Grace bwe nali lule si bwe ndi kati oba kitegedde I can't be hysterical nga waliwo ekintu ekikoze ekizze tuula nenzikakkana neŋŋamba mukama mu kino kyonna kyakajja sikitegeera naye kiki kyoyagala okola ki okunsomesa along this journey ekyokubiri nendiga n'okusabira abantu abalala kubanga lwaki nze ekyo saakyebuuzaako naye ate akiri ewa munnange bwe nkitundu yanfukabira mangu ne musabira naye mukama nze wampa omukisa nti nnuma naye ate oli naye mugumye ate omukwatire kuki ne ku mwana it is an opportunity to grow kino kwegamba nze ndaba nti Katonda yankyusa ndi muntu wanjawulo I can really see it, Grace. Kubanga, the Grace I knew many years ago, 20 years ago, wali banker, right? What people may hear about homemaker and never that, you know, neo walinga banker. Do you think, you know, chirimu, was it one of the things that you have sikirizo kwagala okuberanga okole emirimu nga bwe wenyine ofuga obuddego? Kale we naviira ku mulimu nasooka nendabanga omwana wange obulamu buddiridde nolaba omwana nga akoze aggwawo alwalalwala muli natuula nembuuza omwami wange ono nkuza president nkuza minisita nkuza musajja ow'obuvunaanyizibwa lwaki mulekera bano abatalina buvunaanyizibwa bamukuze neŋŋamba kanve ku mulimu ntuule era ekiseera ekyo omwana wange yali agamba oba let me sit ne mwana edda yes I was earning more than I was earning ne nomwana oli musajja tatuulawa genda okole nolowooza mangu nze kantuulewa ndabirira abantu naye ng'era ndaba mukama olw'ekisa kye olabawo difference nnene wakati w'omuto kubanga mukama yawa omukyala n'omukulu kubanga omuto namukuza olusulo so you got an opportunity yokuza wali munne yes from conception paka kakati ate ono omukulu namuleka nnyo mikono gy'abantu abaki abalala mu myaka egiri sensitive so kwegamba era ng'olabawo era nze neŋŋamba buli mwana ali special ono simukomparinga n'ono so sijja gamba gwe lwaki tolinga ng'oli nedda buli mwana wanjawulo nnyo olina mukuzanga ye era nze ngenda nenda gwe lwaki tokolanga Grace si ye Grace kituufu ddala si ye Grace okitegedde so nekinkuza okuyiga nti buli mwana ali special omukuzanga ye ate tomukomparinga na muki kwegamba nakula nnyo wakula nnyo so experience eno instead of okwesaasira why wagikozesa okuyiga ebintu ebirala n'engeri y'okuzaamu ono omulala so that there is a difference kubanga waliwo buli kye tuyitamu tubeera ne lessons ze tuyiga positively kubanga bwe tutabera positive oba tugenda zikozesa bulungi kati Grace nga tuzze eno mu bantu abalala waliwo kye tunayita misconception ekikwatagana n'okuza abaana abaliko obulemu ku mubiri kwegamba osobola okuwulirako omulabi wa 3BN TV ebintu bino misconception ebintu abantu bye batwalanga oba obulombolombo kakagambo kayinza okukolawo kakati nze ekintu ekimu kye nayiga okuba nga ndi makerere bwe nali makerere nasulanga n'emikwano gyange nga balema kubanga twafunanga privileges nyingi abaaze batafuna naye nze ekintu kye nayiga disability is not inability oba kitegedde omuntu ono alina potential nene nnyo kituufu n'okusinga gwe yes osanga omulema w'emiggo nga byakola tobikola nga oba ali mu ndi mulema wano ku bwongo kubanga gwe you are comfortable naye Katonda amuwa extra wisdom mu buli byakola ki byakola nze bwe ntunuulira omwana ono mulimu ebintu byakola ng'olaba ate biri beyond his age
ng'olaba amagezi ayina mangi abaana bano baba n'amagezi mangi nnyo gwe kyolina okukola is to push go you are the hero you are the best support nene ng'omuzadde oba kiraba kubanga kukyalo ogenda okukirealizinga nga oluusi ngenda ne ŋŋamba ndowooza nze abadde talina magezi gawera kukuza mwana ono ku magezi gakola ki kubanga capability ze balina kwegamba mukama acompensatinga n'amuwa beyond ekyomuntu ono ate ye atalina physical oba mental disability balina ebirooto binene ebirooto ebibye eva biba binene era nze buli lwaŋŋamba njagala kola kino nfukamira ne ŋŋamba mukama bless him go kimuwe open up doors for kubanga olaba nga ye byalowooza kiri beyond yo fomanyi tuplaningira bye tusobola byolaba nti byolabako wano naye ye omulaba nga ebibye biriwa ate nga emirundi egisinga abituukako ogenda nolaba kino kyesetting nga it's too high abba naye n'ofukamira n'ogamba mukama alabye nga kyayagala muyambe kati gwe n'opushinga go you can do it so kwegamba gwe kiyalidda omukulu mu bulamu number 1 fan yes so misconception ezo omulabi wa 3BNTV nti abaana bano tebali mu mugaso ndowooza abantu bakyewuliddeko nakuwadde n'example y'omwana gwemmanyi obulungi nti ali autistic naye ng'avuga abazadde be bulungi nnyo ate is the best driver kubanga kati ye when it comes to concentration ate concentrating beyond you omuntu atalinaako bulemu ku bwongo so any other misconception that you can think of abazadde obulombolombo obwo bwe tulina abamu balowooza ddogo bakitegedde abantu bangi balowooleza nnyo muki mu kuloga kukola ki naye kamba buulireko teri aloga mwana wo ng'amusabira omukisa kubanga tewali ddogo ku Isirayiri kaakati omwana wo fukamira musabire mutwale mu professionals bamuwe that cognitive therapy behavior therapy ayige nti mu kifo ky'okubeera hyper mu kifo ky'okuwithdrawinga nkomawo mu bantu nenjogera ebikola ki ebinkwatako kubanga ojjukira olugendo lwaffe engeri gye tulutambudde True. Olugendo lwaffe twalutambula ebbanga eryo lyonna nga tuli ku therapy. Nekubira jangu oyogere n'omwana. Ate ng'omwana responding interestingly. Ate nga nze teyambulira kintu nakitya. Nekimu. Nate nga mamwogera. Nga twogera. Naye nga manyiyo. Era ng'oluusi ogenda n'omwana gwe olabika olina ebikutawaanya. Wakubiddeko ku teacher Evelyn nakwata essimu nakukubira nemwogera nakakano oba mwayogeranga ki simanyi oba kiraba naye at the end of the journey nzijukira nga atandise okujja n'ayogera mami bano banyiizizza era bwe nakugamba n'oŋŋamba awonye ng'asobola okwegamba express himself n'afuna obuyambi mu kifo ky'okutambulamu aveewo kubanga yo yalinga gatalina kirala kyakukola yali let me just walk away from this place kantambule n'atambula oba mayiro mmeka paka lwe kinaamugwako ekyokuba nti baamunyiizizza ate ng'ekyewuunyisa obusungu bwe tebwabanga bwolwo ng'oluusi ekintu kyamunyiiza ennaku 3 mabega oba ng'olaba kyawoze ate nga n'ekirala nga teenager kati agatteko obusungu ate nga teenager bubeera kwegamba bweyongerako buyisaawo ate nga talwana kakati ye nga kikyakola bano kamba viire ntambule ŋŋende obe kuba olikomawa olinaakoma weenaasibira kwegamba obuzibu ki obulala Grace challenges kwegamba oweza okufunamu ebikozesebwa ebyokuyamba omwana ng'aliko obulemu katugambe obwokuwonga omanyi nti obuli physical si bwe tufokasinzeeko naye nkimanyi nti nabyo si byangu nnyo okufuna resources ezo n'okufuna support y'abaana bwe bati bizibu ki omuntu byayinza okuyitamu ate asobola okubyanganga atya kwegamba
interventions. Kakati obuzibu obusookera ddala kwe kusinkana abantu abeefuula abamanyi buli kintu. Kansookere Mukama nsaasire nti njogera ku basumba. Ekirungi naawe kati osoma theology. Yes. Kubanga tugenda mu basumba nga tumanyi nalwadde malaria yajja kuwona. Njagala ssente njazifuna. Oba kitegedde. Kakati abamu ba false prophets tubagendamu ne basibira nnyo abantu abo. Mu kifo ky'ogamba omuntu nti naye gendako mu ddwaliro. Okiraba. Ne basibira nnyo abantu wa? Tugwa mu bantu ab'emikono nedda gundi yakola bw'ati naawe kola otya? Kola bw'oti. Oba okitegedde. Kwegamba ekintu ekyo nkiraba nti kyekisinga okuyimirira mu kkubo ly'omuntu. Kubanga bw'obanga ogenze mu malwaliro gano ng'osinkanye abantu nga mu abajjanjaba abaana kyalayisi nnyo. Kubanga consultation gyensasula na pa visit zensasula nnyingi n'okusinga amalwaliro gano getukola ki getugendamu. Ogenda amalwaliro agamu ng'okutunula obutunuzi ku musawo ogenda sasula $200 naye tetuziwaayo. Yo ziwaya tenga because hope erinti ekizibu kikakuvaawo. Nakolako bwati nakuandikira budget enda $400 oba kakadde ogenda okola ki ogula obudomola. Check up si kyekyo. Naye ate nga wano ogenda kumpa real therapy egenda okujjanjaba omwana nga tamize empeke n'entya n'emu kwega tugwa mu mikono emikyamu. For me, I would say bwe buzibu obusinga. Yes, not getting right. Kwegamba butagenda mu bifo ebituufu. At least ova wano nova anatenga si muntu omu. I'm sure walaba abasawo ab'enjawulo. Yes. Naye nga buli omu alina kyakola nga kirina kye kiyamba ku mwana ono. So subira abantu balina okumanya ekyo nti ate abaana bawonera ddala kubanga baleetanga abaana abalina historical kati abantu abamu bagamba oyo kati naddala nga kituuse ku baana abawala abantu babeera balowooza nti they are historical kubanga beegombye balenzi naye nga alina depression nemuleetera okutuuka awo oba okiraba n'ate abajjanjaba abaana ne bakola ki ne bawona ng'ate just therapy psychotherapy. Yes. So batugwa mikono emikyamu awo abasumba bannange mbakowoola ne mbagamba abantu mbasindike mu malwaliro. Yes, musabire omugambe naye nkusaba ogende mu ddwaliro oba nnyonnyola embeera y'omwana oyo bamukebere bulungi bamwekebejje n'obwongo kubanga ate bw'olwawo okukiraba kankubulireko ebiddirira abazadde abamu bw'olwawo omwana ono omutwala ku therapy they will communicate with the drugs. Yes. Atandika enjaga kwegamba afune naye ekimuyamba atandika omwenge atandika okwebaka n'aba sleeping over sex kwegamba abaana twangu okubatwala mikono emituufu. So for me the resources are there naye ekituzibuwaza kugenda mikono ekitali mituufu. So meaning that wadde omuntu tumanyi nti abasumba bakola omulimu munene nnyo ogw'okusaba. So omusumba akola omulimu gwe asabe bw'amala okusaba atume omuntu ono omuzadde ono nti omwana mutwale mu ddwaliro bamukebere bwe bamukebera ne bategeera abeere ku therapies ezo ng'akomawo n'omusumba n'akola ki n'asaba. So kye tugezaako okwewala ebyogamba ebyokulaba doctor for all cases. This person finishes everything. Some issues to know kulaba multiple abantu abawerako abakugu mu bintu ebyenjawulo okuyamba omwana ono. So Grace nga tumaliza njagala all wrapping up ne ekikwata recovery kwegamba we mutuuse kwegamba zaza tumulabe alimekwera like so are we the same way or is there hope? Yes. Kati nno omwana yawonera ddala. Amina. Era ndowooza kati omaze emyaka ng'ena okujjako kukubirako nti hawa yoba ne mwesisinkana. Exactly. Nga tewaliwo ki nsonga yonna. Kubanga era okuva nzijukira wasukoma omugamba nti kati yoyina kumpa success stories. Nga kubira n'akunyumiza buli kintu abamunyizizza ebimunyiziza ebimunyiga ate ng'okusooka teyayogeranga nga atambula buki butambuzi oba kiraba. So kwegamba waliwo essuubi
ti omwana yenna bw'abanga aliko ekizibu n'ogenda mu mikono emituufu gwe kennyini oyambibwa kubanga okula n'omanya engeri y'okwatamu omwana ono ate nekyera omwana ono ayambibwa n'awonera ddala. Era right now he's doing his electrical engineering. Wow. Yes. Wow, what a success story. Twebaza Mukama nti no really abadde na mwenga family yabisheko ne mulabirira omwana aliko eyaliko obulemu ubongo naye omwana ate n'avaamu naye nga olugendo lubadde luwanvu 8 years are not cheap ne mu myaka 8 egyo mukoze byonna byonna ebisoboka okuyamba omwana. Omulabi wa 3BN TV nsuubira olina kyoyizeemu kyosobola okuyamba abantu mu community oba okweyamba gwe ng'omuntu. Kale ka tusabe tuddalewo programu eno. Kama tukwebaza olw'ebyo by'otuyigiriza leero. Tusaba nti obeerewo omuntu gw'okwatako mu community eyo abantu abalina abaana be balabirira Mukama bafune obuyambi obutuufu. Abaana bano babeere ba mugaso eri eggwanga eno n'eri abantu abo babeera nabo. Beera naffe mu kye tukola kyonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Yatuwesa mikono ebiri, yatuwesa bumalirivu, oyagala ng'oyo Mukama gwakuwadde. Ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde. Okuma ng'obwesigwa endagaano ginyweze. Yatuwesa mikono ebiri, yatuwesa bumalirivu, oyagala ng'oyo Mukama gwakuwadde. Ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde. Okuma ng'obwesigwa endagaano ginyweze. Tewali kintu